bamota mu ring ne bamukuleta omwesobo lya gwenga gwenga oli omu. Anti kati okwogera kuzibe ali badajja buzi. Aje buzi. Tuyambe buyambe otugambye omutwalo. Yakozesa bigambo gwe yalokose action. Aje buzi. Aje buzi. Kasi sebo jangu buzi otubulire obuzibu bwe tulina. Ngate binatabukira ddala kubanga wano kigenda kuba kizibu nnyo maaso awo. Aga Katonda. Oba mulabeyo kati yugi. Atumanyira nnyo abaana bajebera lawuza tetulina makulu. Atumanyira nnyo. Tutuseeyo. Ze kubuulira. Yes, muganda wange DJ Ram, DJ Bele Ali nga bwe wantumye sikutenguye era saagala olowooze kyakasente kewampadde ak'amafuta nakanywedde mu Red Horse. Nedda muganda wange nzize era mbadde nsaba ali ku kamera gezaako okubanga ate omulaga ebitundu bino byonna akasente DJ Bele Ali. Yes. Abaana ba Jebele Ali mbayiseemuuko ngezeeko mu kampu gye bayita Sugar Camp. Mbadde sigimanyi nengendako mu Transguard nengendako mu zikampu endala awa ezerinaaniganye ez'abaami ewamu n'ez'abakyala naye nga bali ready okujja mpozi ne Faneke naye otuuseeyoko ewa criminal. Yes, naye otuuseeyoko naye nga abaana bagamba nti bali ready olw'omukaaga olujja nga 13 bagenda kuva Jebele Ali bajje bayingire Kimenke Alien Skin. Bo bagambye bali ready bagenda kujja bayingire banyumirwe. Bagambye okulya ssente sikulya mwana tukolera mu bulumi gwe nnyondo tukolera waneno mu bugubi nga bw'okiwulira tewali ebyana bya buwala kansuubire nti kuva eno mu kirabo wana beebene by'obuwala ne mbagamba gyebiri so bajja. DJ Ram tuli Jebele Ali nga bwe nakugambye abaana mbasazeeko mu kampu bali waneeno era boka benyini kabeeyogerereko bali willing okujja oba bagirabanga wasejo of time. Muganda wange nani sina wayambadde ka yellow. Yes. Kimenke mumanyi? Kimenke mumanyi musajja wange nnyo. Kimenke. Gamba musajja wange nnyo era tumufollowinga nawe ze tukuwulira ng'ogamba nti no agenda kujja wano mu Dubai. Ajja Jebele Ali wano fenna basajja bano bonna tugenda baleeta bonna. Basajja abazungu bonna bonna abali muno tugenda bonna bajja. Bro, how are you? Good. Do you know alien skin? Good. You know, eh? Good, you know. Okay, dear. Ogamba chi. Bane nsanyuse nnyo nzera we mpulidde nti mujja mulanga Alien Skin. Eri mbadde nkola ne mbivaako. Omulimu nziruseeyo. Kimenke tuze tumugobere olaba badde Canada. Tumugoberera live. Katato wane Dubai batubira. Musajja wamwe nnyo. Obadde ki? Alien Skin. Twe na masatu oboga ina. Bannange DJ Ram nakugambye opama sandero ngamo geda papa. Naye nekirala oba mulabeyo kati yugi. Atumanyira nnyo abaana ba Jebele Ali lawuza tetulina makulu. Atumanyira nnyo. Tutuseeyo. Ze kubuulira naye nga ekibanga kya Kimenke ngenda kutambuza video buli wamu ngenda gamba buli omu ali mu Jebele Ali wano buli omu abaana balina okujja tugenda kujja fenna Kayimba kyakasinga okunyumira akayimba k'omusajja akasinga okunyumira ajja n'atugamba Kimenke omwana wa Makiri mwana wa waka nawo kyakasinga okukolera akakimenke covid yayimba ka covid okamanyi kaneno muno okola mukole etonjukiza lockdown kumanyi kyali ku lockdown igwe twali wano mu lockdown nga tetutambula tetulya obadde ki n'abatuuza mwakayimba mu covid yawo ne kabatulamu kakatuweezaawo paka naye nga ye Alien gye tuli nnyo ekisinzo Alien Skin mumuwe obubaka Alien Skin kahanike noono obubaka bwempa Alien Skin ayongere tukuba kigoma fe tugenda kuba tumufollowinga buli luyimba ku luyimba nga mumufollowinga oluyimba lutuwadde amaanyi guno omwaka fe tugenda kwejjusa tubadde wano buli wowulira guno omwaka sigenda kwejjusa guno omwaka sigenda kwefasa tugenda kubeerayo omusajja tumuwe oli muntu wakwefasa naawe temwejjusa kyokoza kyekyo tewefasa tewejjusa abeewo akagamba akasembayo eri Alien Skin Alien Skin kyemulabiddeko omusajja from down
Yajana Nedi mission yagamba nti timu Kawumbi mission Mission Kawumbi obadde n'abana bajebele ali bali ku mission Kawumbi nawe akoli omusajja kenyini Kama wala ya tutuuse kanawela muganda wange obadde tujja tutuuse yanuma mu waliwo yagamba nti agenda kuva ku ndongo simanyi omwaka ogwedde mu December abantu muhali munyize yali ayogera naawe twasazeewo tuve wano tugende tumugwe mumaka omugambe lwaki tuwa music kyekigana okuyimba nga talent weri nyimba weziri owandiika ali skini musajja wa ddala wamanyi nnyo musajja wa ddala naawe akagambo kamwe eri ba haters ba Alien Skin kyebaliko tebakimanyi musajja wa lofiti tumulaba ayamba abaana ku street biki byonna byonna abikola mumuleke akagambo akasembeyo eri abanooma kyebalina okukola nabo beenoonyeze essaawa yaabwe balina okukola ki beeyiyize nabo ekyabwe ate onoomera ki ngaomusajja kyaliko sigwa kimutandikira osegedde baba yatandika ekikye muleke amalize kyeyatandika namwe mutandike ekyammwe okunooma akagambo akasembe eri katsiyugi ye tujja mukuba naye obamubaleetere tujja mulya bunyama kasiyugi mulete tumulye agamba jale jebera ali wano ekisirimu bwa tukole ddiiro mumpayo sede byegasinga mbeera musudde mu mbiza mwe ne mubaleetera musede tunayaga tujazikwa abanga kakiyugi munampayo omutwalo munampayo kiba kya dirhamu omutwalo nga mubaleetedde wano eno tuli wangi n'oba oyagala ebiri tubagala mulya bunyama naye mwamukola kikasiyugi tewakye twamukola naye nga omanya abasajja tabagala bwagazi agala nayo gani tubeera mu nfuufu woze wano osanze w'enfuufu nze ndaba muli kiriya muli fiiti tuli byaffe muli byammwe anewe kasiyugi nga maliriza nga we nalina kugambamuuko saagala onsubye ka ssente nze ngenda kuleeta mu baana bano Jebele Ali tutuule njagala obeere nga musajja obabuuze ddala mazima ddala yabakola mwamukola ki naffe tetumanyi akyogere ajja tutugambe nti mwakola kino tukimanye bwe tuba nga ffe tulina ensobe tukole ki naye kasiyugi bamweta mu ringi ne bamukuleta omwesobo olya gwe nga gwe ng'oli omu anti kati okwogera ku buzibu yali badde ajja buzzi ajje buzzi tuyambe buyambe otugambye omutwalo yakozesa bigambo gwe yalokose action ajje buzzi Kasiyugi ssebo jangu buzzi otubuulire obuzibu bwe tulina nga tebinatabukira ddala kubanga wano kigenda kuba kizibu nnyo mu maaso awo anyway ebya Kasiyugi tebibaddeemu naye abaana abo basaze nga banyiivu ba Jebele Ali so Kasiyugi weetereze bakwetaaga naye nga ennaku z'omwezi 13 ye Saturday ejja tugenda kubeera wali ku Venom Club ewa DJ Ram tugenda kulaba Kimenke Alien Skin tugenda kubeera mu vibe zokka twesangeyo temusubwa olunaku olwo ate awo mba nnyongerako